tukyagenda mu maaso mu programu kali twogera ku nsonga z'amawulire. Omubaka Muhammad Nsereko omubaka wa Kampala Central yaleeta ebbago ng'agamba nti ebbago ngeri kugira ebintu ebisinga ebiyitira ku mitimbagano ebiyitira ku mikutu egy'enjawulo. Omulangira Junior Moses abadde alina engeri gy'atandise okulambulula ensonga ez'amateeka bwe boogera ku ssemateeka bw'ayogera ku nsonga ey'amawulire naffe abagakola investigative story. Waliwo ampeereza obubaka n'agamba nti n'omukyalo ono yawukuba omwana akatambi akakalabika twakogera ku Sunday Saturday. Ani akakuwe? Webale nnyo. Ani akakuwe? Akatambi kano kafudde omulabizi Dr. David Kiganda Salo. Tumutumiddeko. Dokita webale nnyo okutuwa. Webale nnyo kubanga ogubiri. Agambye nti neighbor okukwata omwana ono ku kamera nabo musango. Yalina kusooka kubuuza mukyalo ono nti nno nkukwate ngo nanti gwe lineteeka werijja ekyo kigenda baamu omukyalo neighbor alina avunaanibwa. Neighbor alina sooka kubuuza omukyalo ono yali akuba omwana nyabo nkukwate titonkwata mukawaayiro kano erigeza neriteekebwako omukono engeri eno ey'omulabirizi gyaleese omukyalo yakwata akatambi nga bakuba omwana naawe neeyunzeeko ogenda dimenya. Kakati mbadde nkubuulidde nti mu 1995 mu UNESCO Uganda kwe yateeka omukono ku tteeka lino erifuga amawulire gonna mu nsi yonna n'owamawulire najjaali. Tugenda mu maaso ne nkubuulira nti byonna ebyateekebwako omukono owamawulire byasaanidde okola ng'asaanidde okola mu nsi yonna mu ggwanga lyonna mu kifo kyonna nga mpawo amukubye ku mukono. Kati bwe tugenda wano mu maaso nti byonna ebyogerwa nti amawulire amafu kooti yakuno ensukkulumu yakakasa tewali mawulire gaba mafu singa munnamawulire abaagakutte asobola okukakasa ensi yonna ng'era afunye amaloboozi agoogera ku sitoole eyo obukakasa nti sitoole entuufu. Kitegeeza wamawulire wabaakunoonyerezaako kimukakatako kujjayo obwerufu obuli ebyogerwako bituufu gwe boogerako ekira kye bawakanya obaga nti omuntu afudde gwoba ng'oli mulamu vaayo bagandi mulamu. Bwe tugenda mu maaso abantu bangi bavuddeyo nga babikibwa ne bakubawo ne batugamba bannaye naye ate waliwo ababikibwa ne bakakasa nti baafudde nga bali babalinziza bulinzi okubaga. Article 29 gye mutaagala ssemateeka wa Uganda awa buli munnayuganda okwogera eddembe okwogera freedom of speech. Webale nnyo. Era bannayuganda bangi abalowooza nti buli omu alina privacy awuliriza tegeera kino olwaleero. Wandiba ng'olina privacy kituufu ne bw'obeera ng'oli mu ofiisi ya gavumenti olina obuvunaanyizibwa bwakuweebwa eggwanga odikulembera mu mbeera eyo toyina privacy ye ina weekoma. Kati n'abantu beetaaga okutegeera privacy kye ki koze ekintu ekiri private tetulina kiraba. Webale nnyo. Bwe tuukira omuntu omu ekirabo kafuna okuba ebirayiro n'ogamba nti nze Ssebugenyi Joseph nja kuwaayo ekisoboka okutwala mu maaso eggwanga lyange ku lwa Katonda n'ensi yange Katonda nnyambe. Eri oyogedde Katonda n'ensi yo. Ensi ye teriimu miti erimu bantu. Abantu ebakuwadde obuvunaanyizibwa. Omuntu yenna waddembe okwemulugunya ku ngeri gy'otambuzaamu yafeesi eyo n'emirimu gyayo. Bw'okusinza mu tteeka lino ligamba ti singa onaayogera ku muntu ali mu yafeesi nga tolina bukakafu ku ebyo ensimbi ng'ezibulangatana we ziwulira amateeka amafu agaleetebwa ebyo bajja kukusiba. Era singa banaakusiba mwabaddemu akawaayiro okumanya bannabyabufuzi ba Uganda beeyagalira. Mwabaddemu akagamba nti osobola okusibwa emyaka 10 nga tozeemu kwesimbawo nova ne mu office nova mu ne mu yafeesi. Ekyo kyo bakyegiddemu. Bo bennyini wuliriza bo bennyini baagenze ne baga ako tukajjemu kafu. Naye wamawulire bagambye nti bwawandiika emboozi nga nfu asasule ddira mu budget gundi currency point 2024 ziri mu bukadde 15 oba bamusibe emyaka 12. Kati oŋŋamba otya nti ebyo byonna obitadde ku wamawulire. Tugenda mu maaso mu investigative journalism teri muntu ayagala kumanya biri mabega wa investigative journalism. Naye nze ndeeta kakiripu aka ne tukatandika. Kati oŋŋamba nti omwana omuto tosobola mukwata ka vidiyo nga tofunye lukusa okuva eri omuzadde we. Akavidiyo akatambudde gavumenti ke yakozesezza okuvunaana omukyala Dorothy
na bulime okuva ekawe eruweru government yakoze musango kigeza yakoze omusango yagendedde ku bigambo bitali byayo eyakutakatambi yasoka kwebuza ku mukyala ne kyali tekyetaagisa omukyala bamuvunanye mu bukyamu oyo yosanga omwana oyo nga sigwe mulundi gwokka gwe yali afuba bwe kituukirawo mbadde interactingako ne ku bakyala abamu mu bitundu nga bagamba nti omuntu watuukira okukwata katambi kitegeeza omuntu ono alina empisa embi bamugambyeko emirundi mingi abaddamu bubi kati mu mateeka singa etteeka lireetebwa mu mutima omubi that is bad in law era bad in law omubaka eyaleese etteeka lino alina obusungu bwe yabujja Samuel mu Kampala wano ku social media nalitwala mu parliament ate baali bamwogerako kumunoonya nga yeekwese kooti olw'okumusavinga empapula nadduka mu ggwanga nadduka wonaona era kooti ekyamunoonya era ate ekyo yakijjewo kooti yasazeewo bwe weekweka bataddewo enkola endala gye basobola okukusavingamu empapula ekirala mwenna ababadde mabega w'etteeka lino mujjukire kano Kayihura bakwata abantu mu Uganda ne babavunaana ne babasibira mu buduukulu mwana munana Kayihura n'agenda mu parliament n'agamba parliament bannaye mutugamba obudde butono mutwongere ku budde omuntu sobole okufuna oba nnaku 3 tumutwale mu kkomero oba 4 oba 5 Kayihura y'omu yasibirwa ewaka mwabimanya Kayihura bannamateeka be bakubiranga ffe abamawulire Kayihura essaawa 28 ne kano kayitirewo ddala ku nsonga yali saba minisita amamamba wali eyaleeta erya public management act erimukkiriza obutamukkiriza kuba nkuŋŋaana yakuba olukuŋŋaana Kawesi yamugamba ezo dda Kampala oba ngenda kukusiba muteeka lyeyereetera abakulembeze baffe kakati nayogeddeko naye mukiikirira ebintu ebigenda otugasa amawulire abo bennyini ababaka abakulembeze abayisaaga amateeka naddala erya computer misuse management ligasa bo ffe bannamawulire tukolera bo those MPs are going to go into campaigns zituuse ebulayo emyezi mitono tufe tugenda okutambuza message yaabwe naye ate kati essaawa zino bakola ki kitegeeza n'ekirala bwe tuba tunuulidde etteeka lino nabadde njogerako ne bannamawulire abamu Solomon Kaweesa oyo naye wa mawulire njogerako ne Beeka Bate naye wa mawulire amateeka gano inze mbabuulidde kasa president alina ennaku 3 myezi 3 asayininga etteeka lino naye singa alisayininga nze nsindo sooka oteekateeka petition era nagayida munnamateeka wange ateeketeeke petition ineteeka fufululu waliwo ebintu ebikolebwa mu ggwanga njagala okwebaza omubaka Namugga Goleti yayimiridde ku gundi yayimiridde ku parliament omuntu omu kakiiko kano yavuddeyo kirabangako minority report ng'omuntu omu yagikola ne batamusayiningirako bonna olw'okutiisibwatiisibwa okwabaddewo omubaka yayimiridde naga ku parliament nagamba nze eno report ngireesenga nze eddembe ly'amawulire mugenda okulinyirira yagamba nti tasobola kubikkiriza ng'amawulire kati omwana ng'oyo ddala ddala yayinza kuyambibwa atya omwana ng'oyo ayinza kuyambibwa atya oyo gwe bakuba engeri yokka ey'okumuyamba yeyokwata katambi kutambula right now tulaba nti yafuna n'obwenkanya neiba newe yandiwabye ku poliisi n'agamba nti omukyalo ono akuba omwana bandimusabye obujulizi emirundi 4 okitegeera omukyalo akuba omwana neiba newe yandiroopye bandimusabye obujulizi bwe muteetaaga nasamba okugamba nti nkukwate ng'oli mu kifo okola ebintu ebyekisiru tugenze ku mugenzo wa Biriga oli ofuka ku kkubo okimanyi oli MP naye toyagala ate kukwata tukukwata tutambuza kintu ekyo ddala ddala gwoba weewadde ekitiibwa nga tonnajja kunza kutte gwokufuka ku kkubo ddala ddala kituufu nesemateeka wa Uganda akawaayira akookuna ke kakulu mu Uganda kawa buli munnayuganda eddembe lye ery'obuntu era azaalibwa nalyo gavumenti gikakatako bukakasi odikuuma omubudabudanga nesebugenyi n'ekirala kye weerabidde tugenda mu kwekalakaasa n'ojjayo kamera n'okwata poliisi etukuba buli lunaku
kati ejja kugamba ani agambye onkwata olaba tubadde tubakwata luli n'akwata kamera yo n'asiimulamu ebifaananyi naye kati ozze agenda kugamba sikuwadde lukusa kati kitegeeza mu kwekalakasa ffe tetulina kubeerawo Sebugenyi ogenda kunoonyereza ku babba ssente mu poliisi abali enguzi mukama wange nkuwandiikidde nga nkutegeeza ku ssaawa 4 bweziti ngenda kukwatamu akatambi awo kunoonyerezeeko oli enguzi era njagala nkukwate akatambi ako nga bakuwa enguzi kitegeeza amawulire gavaawo mawulire ekyo gyekiri kitegeeza baagala kujjawo mawulire osaba otya omuntu okukwata so nze kyeneraalikiridde bino ebintu bibadde bikolebwa President Museveni y'omu ku musajja gwe wandigambye nti abantu bangi abamwogerako ebigambo wabula n'asigala ng'ayinaayina olwokuba yakimanyi nti oluusi luba lugambo twawuye olugambo n'amawulire ekireetedde obuzibu mu mawulire nti abantu bangi nnyo abaagala okwefuula bannamawulire nga tebali babloggers ate abo mwabaleka because blogger agenda kwogera ekigambo lowooze nti munnamawulire ffe tuyina gundi profession yaffe waliwo bye tutasobola kukola nga bino tosobola nasamba sobola kwogerako kintu nga nkimanyi nekiteeka ku mpewo oba nenzija wano nembika omuntu nga teyaffe sikisobola nze nga munnamawulire naye ate eryo ebbago eryayisiddwa eddembe ate babamanyi bano abantu bebaagala okukwata abali ku social media balina be bakolera ate banene baabwe ogera omulaba leero akolera ono jeno ogera omulaba leero akolera ono ogera omulaba leero akolera speaker leero akolera mu baka parliament bano abantu abaganze nze ni musayi gwa onalebo gundi ekitale abo be baliko nti ze ni musayi gwa onalebo gundi asinzira wano ogundi oyo nakubanga ate olaba waliwo kati motoka nga ziriko number plate za project nate number plate traffic tekwatangako number plate ezo traffic ya wano tekwatangako bintu ebyo emmotoka bazikyusa ne langi ziriko bifaananyi birala omubaka nenga tekikkirizibwa mu mateeka engineer Moses Magugu mwayisizaawo ebbago lino okulisayiningako naye temwatunulidde buwaayiro butunuulira muntu anyigirizibwa bwe muba mwayagadde okulambika omulimu gwa social media oba okulambika omulimu ogw'emitimbagano mukwate abantu abali ku social media oba mubalambike bulambisi so kitutekako bibonereze ebyo bikakali tukaga muntu ntogenda musiba emyaka mmeka 15 omuntu mugambe bugambi nti you're not supposed to kubika muntu mu bukyamu kitegeera naye ate bw'otuuka n'ogamba nti n'omuntu akusabe lukusa okukwata akatambi mugenda tulemesa okukola emirimu gyaffe mu ggwanga lyaffe ate nga tulina eddembe lyaffe ate nga nabo batwetaaga ate nga kyekikira kugambye luli abantu bano batwetaaga nze kugambye bwe batusinga n'otwetaagira ennyo nga bali mu bululu junjo akugambye omubaka ayagala bwagazi kuwa bantu nkoko mu kitundu kye mu constituency ye tetugenda kukola birango byokka ffe tetwasoma kukola birango tetugenda kukola birango twasoma kukola mawulire